bakasitoma baffe abalungi yeffe bannammwe era nga bulijjo Basozi Properties Limited batunda ettaka mu kibanja mpola mu cash okubira ddala ku mitwalo 8 gyokka bwe giti. Tutunda ettaka lyaffe lya Kabaka lya Ndagaano mu bitundu byonna okwetooloola eggwanga, mu makubo agafuluma n'okuyingira ekibuga Kampala, Mukono, Kayunga Road. Oyagala yiika ezo boli eyo ng'oyagala ttaka lya kuzimbako ssomero, oli director, oyagala kuzimba institute, oyagala kuzimba ddwaliro, ng'etweyunire ffe Basozi Properties Limited tugenda kuguza ettaka eritaliiko nkaayana, ettaka eritaliiko obuzibu bwonna nga tukwasizaawo endagaano n'otandikirawo okuzimba. N'eri ebyapa byonna tulirina, ebyapa weebiri ku mmeeza. Jangu weefunire ettaka naawe atalina ssente ku kibanja mpola era weetuli. Tutuukirire ku ofiisi yaffe, buli kyonna ekikwatagana n'ettaka, kupunta ttaka lyo, kukola ki, bekasoomanya nti kyetooloolera ku ttaka. Jangu tukuguze ettaka. Iffe Basozi Properties Limited tukubireko ku namba z'essimu z'olaba wansi awo, ku WhatsApp zonna bw'ozikubako ofiisi ezikwata. Tukwaniriza nnyo, tugenda batukulinze kasitoma waffe omulungi. Mwebale nnyo.